Ekitabo kya Yokaana Omutukuvu Omutume ekiyitibwa Okubikkulirwa essuula 11. Ne mpeebwa olumuli oluli ng'omuggo okupima, ne ŋŋambibwa nti, golokoka opime yeekaalu ya Katonda n'ekyoto n'abo abasinziza mu yeekaalu. Naye oluggya olw'ebweru lwo tolupima, kubanga luweereddwayo eri amawanga, era balirinnyirira ekibuga ekitukuvu okumala emyezi 42. Era ndiwa abajulirwa bange ababiri nga bambadde ebikutiya ne bawa obunnabbi okumala ennaku 1260. Abajulirwa abo ababiri gy'emiti emizeyituuni ebiri era ettabaaza ebbiri abayimirira mu maaso ga Mukama ow'ensi yonna. Omuntu yenna agezaako okubakolako akabi azikirizibwe n'omuliro okuva mu kamwa kaabwe ne gwokya abalabe baabwe, era omuntu yenna bw'ayagala okubakolako akabi bwe kityo kigwana ye okuttibwa. Balina obuyinza okuggalawo eggulu enkuba n'etatonnya mu nnaku ez'obunnabbi bwabwe, era balina n'obuyinza okufuula amazzi omusaayi n'okuleeta buli kubonaabona kwonna ku nsi buli lwe banaabanga baagadde. Bwe balimala okuwa obujulirwa bwabwe, ensolo enkambwe eva mu bunnya obutakoma erirangirira olutalo ebalwanyise era ebatte, n'okubawangula ebawangule. Emirambo gyabwe girisigala ku nguudo z'ekibuga ekinene. Mukama waabwe bwe yakomererwa ku musaalaba, ekibuga ekiyitibwa Sodomu mu mwoyo, oba ensi eya Misiri mu mwoyo. Era okumala ennaku 3 n'ekitundu emirambo gyabwe girirabibwa abantu abamu n'ebika, n'ennimi, n'amawanga mu nguudo z'ekibuga. Tewali n'omu alikkirizibwa kubaziika. Era walibaawo okusanyuka ku nsi, abantu bonna nga bajaguza n'okuweerezagana ebirabo n'okwekulisa bannabbi abo ababiri abaliba bafudde, abaali bababonyaabonya ennyo. Naye oluvannyuma lw'ennaku 3 n'ekitundu, omwoyo gw'obulamu oguva eri Katonda ne gubayingiramu ne bayimirira. Awo okutya kungi ne kujjira buli muntu yenna eyabalaba. Awo ne bawulira eddoboozi ery'omwanguka okuva mu ggulu nga ligamba nti, mulinnye mujje wano. Ne balinnya mu kire okugenda mu ggulu ng'abalabe baabwe babalaba. Mu ssaawa eyo y'emu ne wabaawo musisi eyasuula ekitundu ekimu eky'ekkumi eky'ekibuga, era abantu 7 ne bafa. Abaawona baatya nnyo era ne bagulumiza Katonda ow'eggulu. Eky'entiisa ekyokubiri ne kiyita, naye ekyokusatu kijja mangu. Awo malayika ow'omusanvu n'afuuwa ekkondeere lye, ne wabaawo oluyoogaano olunene ennyo mu ggulu nga lugamba nti, obwakabaka bw'ensi eno kati bufuuse bwa Mukama waffe ne Kristo we, era anaafuganga emirembe n'emirembe. Awo abakadde 24 abaali batudde ku ntebe zaabwe ne bavuunama mu maaso ga Katonda ne bamusinza nga bagamba nti, tukwebaza, Ayi Mukama Katonda Ayinzabyonna, ggwe aliwo kati era yaliwo, kubanga weddizza obuyinza bwo obungi ennyo, era ofuga. Amawanga gaakunyiigira, naye kaakano naawe kye kiseera kyo okubayiwako ekiruyi kyo, era kye kiseera okusalira abo abaafa omusango, n'okuwa empeera abaweereza abo bannabbi, n'abatukuvu bo, n'abo abatya erinnya lyo, abakulu n'abato, n'okuzikiriza abo abaleeta okuzikirira ku nsi. Awo yeekaalu ya Katonda ey'omu ggulu n'eggulwawo, n'essanduuko ey'endagaano n'erabika mu yeekaalu ye. Ne wabaawo okumyansa n'okubwatuka kw'eggulu n'omuzira omungi ogw'amaanyi, era ensi yonna n'ekaakanyizibwa musisi
ow'amaanyi ennyo.